Ugamba otya muganda wange webale okwekumira ku The Buzz UG. Wabula gwatana bakusubscribinga soko subscribinga onyigene kadde buli kimoja kubo kifuna bulungi wanoka okimanyi tufe tukutusa ku current events entertainment buli kyogala kumanya ku celebrity wo omuyimbi wo yatandika dio kuyimba oluyimba kyo lwamuleta kusini bamuzala wa bino ebyo byonna obisanga wanoka ku The Buzz UG. Wabula tusoke twogera ku mbeera eriwo esawa zino ya campaign abantu bali mu campaign yakaluluka binda emabega kwawo Dr. Jose Chameleon yavaayo na tuanjulira office ye wanasinzira nga anonya kalulu ne timu ye yagitulaga janakola nayo okumanya kino kifo kyo Lord Mayor akiwangula ye Dr. Jose Chameleon. Wabula te amuvuganya gwe bayita Salongo Elias Lukwago olunaku lwajjo naye yavuddeyo nalonkinga campaign ze nagamba nti naye tagenda kupowa agenda kunoonya akalulu asaba bana Kampala bamuzeeyo. Gwalinga tuli ku nga Elias Lukwago alonkinga campaign ze omuyimbi Gravity Omutuji yalabikiddeko wali yamuyimbira kayimba era nagamba nti ye agenda ne Elias Lukwago agenda okukolera campaign. Abantu banji bavudde ne bavumirira Gravity Omutuji nga bagamba nti Gravity lwaki Chameleon omulyamu olukwe muyimbi muno lwaki atogendere wa Elias Lukwago. Bingi abantu bibayogedde bye basinziddeko nga bagamba ndoza Chameleon ono ne Gravity Omutuji ndoza balina beef yabo abantu batamanyi yeso zezimu kusonga lwaki yagenze erina supportinga Elias Lukwago. Nekirala bagamba nti yenga Gravity ndoza alaba nti omusajja asobola aina amanye byobufuzi aina experience zezimu kusonga era lwaki yamusupportinze. Nabala ne bavanye ne bagamba nti ndoza sente ngabo kimanyi nti abayimbi bagala sente ate babadde tebakyakola kati Elias Lukwago bwe yamuwadde akasente nga kawerako zezimu kusonga lwaki yamusupportinze yo Gravity Omutuji. Abayimbi banji bavaayo ne begatta ku Chameleon nga bagala yababa tusizayo eddobozi lya begase ku Chameleon bagala bamuyambe ko anonya akalulu ng'omuyimbi munaabwe. Neze ndoza nze mu ndoza yange ngamba nti Gravity Omutuji ekyasinziddeko kugenda kusupportinga Elias Lukwago kikya sente yalabye nga bamuwadde akasente nga kawerako ate nga tasobola kukagaana ate nga bokimanyi nti abayimbi badde tebakyalina bivulu bali awo bali mu lockdown sente tewali kati lwaki sente abazigaana omusajja baba yamuwadde sente mumuleka agenda akole. Nze kyemanyi tewali beef wakati wa Chameleon ne Gravity Omutuji beef teriwo bano baluganda tebabonga yesonga lwaki yagenzeeyo nanoonya akalulu era naye kenyini yagambye nti abasupportinga Dr. Jose Chameleon mu supporting temupowa nangenda ku supportinga Lukwago kiraga tewali kyamaanyi. Naye nze ekisinga mu byonna nti ono baba muyimbi muno abayimbi bagala nabo ngabo kimanyi abayimbi banyigirizibwa mu bintu bingi tewali bantu babatusizayo malobozi gaabwe kati omuyimbi wamwe bwe muba mufunye kyasi nga sobola kutusayo eddobozi lyamwe muba muyina okumusupportinga nze awo Gravity Omutuji mba nsobola omunenya katonotono omuyimbi buba muyina musupportinga tuseye ebizibu byamumanye nti namwe muyina atusayo eddobozi lyamwe kyekiriwo abayimbi musitukiremu musupportinga Dr. Jose Chameleon kuba musajja gwali naye tasaaga oyo musajja Elias Lukwago akazanya akategera bulungi tomusindika busindise ekifo nakivaamu wabula oba olina okukola nnyo kati abasupportinga Dr. Jose Chameleon tumusupportinge tumanye nti ekintu akiwangula ekyo kiriwo kyolina okukola olina okwekumira wano ku The Buzz UG kubanga amawulire mangi ge tulina olunaku lwaleero nze ne ttiimu yange bingi betukyafumba bw'oba ovuddeko ojja kufiirwa kuba ffe tukuleetera latest information ffe tetuteekamu edit tetulimba era tukuleetera ekituufu ffe omanyi waliwo bali abaleeta amawulire nga tebalina na bukakafu just boogera bwogezi nga tebalina sure naye ffe tukutusaako ekintu ekituufu kyolina okumanya wano mu ggwanga Uganda naddala mu entertainment